You treat with vinegar. Put on a plate so that it can look nice, that is garnish. And you can add some avocado because most people like avocado. It's very healthy. Avocado. Okay, serve a customer. This is the dish of today, which is called Spanish omelette. Hola, pebalunzi, mueraba. Powered by Football packages, great entertainment, sports, local content, telenovela, the movies. There is something for everybody. GoTV, this is where our stories live. Get the best entertainment for any budget. With GoTV, you will have great entertainment for as little as 13,000 Ugandan shillings per month. GoTV, great stories, Zidiwano. GoTV Uganda, love it. Fairway Hotel, a gem hidden in plain sight. With over 50 years of bringing people together, top-rated restaurants, personalized customer experiences, luxurious accommodation, surrounded by an oasis of lush gardens and fountains. For work or play, a lot has happened over the last 50 years. Come and rediscover Fairway Hotel. Welcome home, defining Uganda's hospitality. Echiddako ku Salam TV. Eno ye Salam TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمتند الله سبحانه وتعالى نما تند أغتين ngate wetuyamba kwabo Allah subhanahu wa ta'ala beyassa mu mbeera oba oliawo nga tebatuuka mu level ffe
gye tulimu Allah subhanahu wa ta'ala nga yabagezesezza nga abagezesa naye nga sigamba nti balina emisango nti Allah subhanahu wa ta'ala abagezesa lwa misango egyo wabula Allah subhanahu wa ta'ala mu bingi bye yakuwa byayagala Allah subhanahu wa ta'ala obeerenga okwatamu Allah subhanahu wa ta'ala obeerenga omuwa omulamwa gwaffe biidhinillah gwe tugenda okubanga tutambulirako akaseera kano kennyini tugenda kutambulira ku nsonga ya kuba na ssuubi mu bulamu bwaffe okubeera waawo ng'olwana olina challenges olina ebikusoomooza otuuse n'okulowooza nti obaoliawo Allah subhanahu wa ta'ala takwagala tulina kubeera nga tuba n'essuubi mu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala waali la ta'khudhuhu sinatu wala nawm Allah subhanahu wa ta'ala takwatibwa kusumagira buli kimu ekigenda mu maaso mu bulamu bwo Allah subhanahu wa ta'ala akimanyi kyava tugamba owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallama nti ajaban li amri lmu'min ensonga z'omukkiriza munnaye zeewuunyisa kulla amrahu lahu khair ensonga ze zonna nungi walaysa dhalika illa lilmu'min ekyo tekiri ku mulala yenna okujjako yakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala in asabatuhu sarra bw'afuna ekisanyusa bw'afuna amawulire nga malungi shakara fakana khayran lah bw'afuna amawulire agasanyusa yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala ekyo ne kibeera kirungi gyali wa in asabatuhu sharra ate bw'afuna akanyigo bw'afuna akaseera akazibu sabara aguminkiriza fakana khayran lahu ekyo ne kibeera nga kyekisinga okuba ekirungi ensonga gye tulimu obulamu bwe tuwangaliramu Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya wa gye tulaga ne gye tuva lwaki gwe walibadde weraliikirira bw'oli n'oteraliikirira biki byozze oyitamu laalla Allah subhanahu wa ta'ala embeera yagikyusizza lw'ebyo byozze oyitamu emabega ng'olina kutuula wansi weerowoozeeko ogambe Allah subhanahu wa ta'ala nsaba Allah okkirize kino kyempaayo Allah subhanahu wa ta'ala osinziire okwo onkyusize embeera kubanga bw'obanga ogamba nti sabbuuni sente ze bamutunda zeezo yeri abamugula bo bakikola batya tebali mu ggwanga ly'owangaliramu amafuta galinnye amafuta galinnye naye Allah subhanahu wa ta'ala yalina upper hand yasobola okubeera nga akkakanya embeera yonna soosi obuzibu bwonna gye buva okubeera nga tuli mu mbeera efaanaga emmotoka twazipaakinze tutambuza kati booda ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala ayagala twetereze Allah subhanahu wa ta'ala yalina omukono ogwa waggulu tukole tubeere nga tuyamba ku bantu tulwane Allah subhanahu wa ta'ala atufuule mikwano gye ala inna awliya Allah wulira Allah subhanahu wa ta'ala bwatugamba nti abaaye mikwano gya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala la khawfun alayhim wala hum yahzanun tebabeera nakutya ate tebafuna nnaku kati gwe atali mukwano gwa Allah kyova olaba otuuka ekiseera n'ofuna pressure n'ofuna okweraliikirira ebyo tebigenda kukyusa mbeera fuuka bufuusi mukwano gwa Allah ogenda laba ng'omutima gwo buli ssaawa nebibanga ebinene bizze otunula butunuzi n'ogamba alhamdulillahi rabbil alamin eyo gye mikwano gya Allah mikwano gya Allah giyamba mikwano gya Allah bwe bakuba omulanga nti waliwo abantu abali esoroti betwagala tugende nga salaamu charity tubayambe mu mbeera zaabwe ez'obulamu nti eriyo n'abakyala esoroti eyo abakaluubirizibwa okugamba nti bagenza okubeera nga bazaala abasawo ne badda kwabo ne bavuma nanti enzijjanjaba ya bwereere okugenda okuzaala tebagenda kusaba ssente naye balina bye bakusuubiramu okweteekateekera okuzaala okwo naye nga ne mama kiiti ey'emitwalo 3 obusatu bwe giti gwe gyoyinza okubeera ng'osipendinga within a blink of an eye ye tazifuna tazirina kubeera nga yeetuusaako nsonga eyo wejagala okusabira muganda wange ndaba tukwate amasimu gaffe tujjeko kye tujjako tukimuwe Allah subhanahu wa ta'ala tugulire abaddu abo mama kiiti oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala anaasinzira okwo n'atukyusiriza embeera oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala anaatebenkeza emitima gyaffe nanti ng'atufudde mikwano gye aba MTN tuyita ku 0776 0776 44220 aba Airtel
business line gye tuba tukozesa biidhinillah tumuwe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atufuule mikwano gye. Allah subhanahu wa ta'ala tuteekemu Allah essuubi lyaffe nanti omuntu waba ne mukwano gwe ng'akimanyi nti mukwano gwange oyo tayavuwalangako, mukwano gwange oyo ensimbi ezize tasumagira, gwolinayo mukwano gwe atasumagira, ng'ebiri mu nsi n'ebiri mu ggulu byonna bibye ye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwe kwalibadde okutafuubana kwaffe n'okulaajana kwaffe. Nyiga star 185 ozeeko star onyige 4 ozeeko star 9 hash. Bw'onaasindika bagenda kukusaba business number. Business number oteekamu 6 ne 0 emitwalo 6. Bw'onaasindika bakusabe omuwendo gw'ensimbi. Ntera okujjukiza nti tulina ebigendererwa byaffe byakugenda soroti nga tugenze ne zimama kiti ezo zo ziba tuzigaba individually, buli omu akwata yiye, tegabanwa. Era gwe bw'oba ogula mama kiti emitwalo 3 omanya nti ngulidde omukyala omu agenda okuzaala oba omwana w'abaana 2 naye mama kiti ndowooza ebeeremu ne waba azadde balongo, sisuubira nti zibeera 2 abalongo alhamdulillah, naye nga buli mukyala asaana abeere ne mama kiti ng'agenze okubeera nga azaala. Gwe oba ogula tugulira omu era naffe tukwasa omu, tetujja kubuuza nti ono asitudde balongo. Agamba nti nza njagala nzitowemu, njagala kugula kyakusigalawo, njagala ngule blanketi oba njagala ngule omufaliso, ng'omufaliso ogwo anaalwala agenda kulwala agende omulala jagusangewo. Egyo emitwalo 10 biidhinillahi ta'ala. Ensonga essuubi mu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atufuule mikwano gye. Allah baba afudde mikwano gye la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Allah subhanahu wa ta'ala tabaleetera kutya. Allah subhanahu wa ta'ala entale ezaabwe azibalwanira. Allah subhanahu wa ta'ala ayimirirawo ku lwabwe. Allah subhanahu wa ta'ala tabaleetera kutya. Kakaba akaseera kali akasembayo nga Allah amujja mu nsi, Allah amusindikira zimalaika ne zimugamba nti totya era tonakuwala eri y'olengera eri gy'olaga. Allah subhanahu wa ta'ala akusiimye, kyava atulayira n'atugamba nti wannazi'ati gharqa wannashitati nashta. Allah subhanahu wa ta'ala alayira ebitonde ebisikambula emyoyo gyabo abamuwakanya, ate n'agamba nti n'alayira ne zimalaika ezisowola. Olabye mukwano gwe w'ekitiibwa Allah ne bw'aba ava mu nsi envaamu gy'avaamu, mwabali okumpi abamwetoolodde mufuna okweraliikira ne mukaaba amaziga, naye nga ye waali agamba bannange isra'u munyanguye bane, munyanguye ngende munyanguye. Tayagala kumulwisa kubanga gy'abaalaga abamaze okubeera nga ategeerayo Allah subhanahu wa ta'ala waali. Allah subhanahu wa ta'ala tuli bitonde bye. Allah subhanahu wa ta'ala embeera gy'oyitamu gy'olabanga mu butuufu ekusukkiriddeko, kkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'akyayagala obeere. Atulayirira Allah n'agamba nti walanabluwannakum bishay'i. Allah subhanahu wa ta'ala atukakasa nti ndi wakubagezesa n'ekintu kyonna, n'atandika okubimenya n'agamba minal khawfi, n'okutya, walju'i, n'enjala, n'agamba wanaqsin minal amwali, n'ensimbi ndi wakuzikwatamu, wathamarati, n'ebirungi, wal anfus wathamarat, n'abantu Allah yabatwala wathamarati n'ebirungi. Allah subhanahu wa ta'ala abikendeeza naga wabashiri sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala asanyusa abo abasigala n'essuubi mu Allah, abasalawo ne babeera bagumiikiriza. alladhina idha asabatuhum musiba, abo abakendeerezebwa mu nsimbi zaabwe, abo Allah subhanahu wa ta'ala baba akwatiddemukko qalu inna lillahi. Wulira ebigambo ebitebenkeza omutima n'obeera nga buli kyonna ekizze. Smart City yajja nekusindika gye yakusindika ka bizinensi kobadde olina naga nti awo vaawo noga alhamdulillahi rabbil alamin.